Gwe nakadama ali eyo ngolowooza ntino bw'onaavuma Kyagulanyi, bw'onaavuma simanya biki, bw'onaawemula, bw'onaatuvoola bwetugenda kuggwamu amaanyi tuve ku mulamwa gw'enkyukakyuka, wallahi nkulayirira olimba. Buno obubaka bugenda eri abo abaagala okuwalampira ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Si Bobi Wine nti nno yalina okugonjola buli kizibu kya buli muntu mu ggwanga Uganda. Kyagulanyi Ssentamu talina kugonjola bizibu bya alien skin ng'omuntu. Bangi bavuddeyo nga bamunenya nti n'avaayo n'atapostinga ku kivulu kya alien skin. Sigamba nti Bobi Wine alina okwasaganya buli kizibu kya buli muntu. Alina ensonga ez'okukolako ng'omuntu ezimumala, taliwo okugonjola buli kizibu mu ggwanga Uganda. Alien skin naye munnayuganda ng'abalala. Ensonga eziruma bannayuganda tavangayo ye kuzoogerako, naye tanenyezebwa ng'omuntu. Kyagulanyi Ssentamu ali ku level ya bwa pulezidenti, naye yanenyezebwa nti tavuddeyo kutimba kivulu kya alien skin, tavuddeyo kwogera ku muntu bw'ati ne bw'ati, tavuddeyo kuyingira mu lutalo lwa gundi ne gundi. Ezo level Kyagulanyi Ssentamu yazibuuka dda, era abalowooza nti mugenda muwalampirako olw'okubanga mumanyi nti erinnya lye ddene, mugenda kuwunzika nga mwekubye mweka omupiira, kubanga Kyagulanyi bw'otamufunako omukisa omuggyako ekikolimo. Bangi abeeyita ttiimu alien skin nga muli banyiivu eri Kyagulanyi Ssentamu. Ekyo kikyali kituuza kubanga si yagenda okugonjola ebizibu byammwe, si yaliwo okutimba ebivulu by'abayimbi lwa nsonga naye yali muyimbi, naye we yaweerebwa nga takyayimba mu ggwanga Uganda, music n'amwesonyiwa, kati ate ali ku nsonga zitwala ggwanga Uganda mu maaso, so si kulwana ntalo z'abayimbi ng'abasinga obungi bwe bakirimulowooleza. Kakidemu gwe wenna asuubira ebibozibozi ndigenda kunyumya bibozibozi, tawandiika obudde nga bukyali. Eno vidiyo ngenda kikolera bakadaama abeegumbulidde omuze ogw'okwagala okuvuma abantu, ogw'okwagala okuyisa mu bakulembeze baffe amaaso, ogw'okwagala okuyisa mu NUP amaaso n'okuyisa mu Kyagulanyi amaaso. Gwe wenna kadaama ng'oli eyo ng'okola omulimu gw'obwakadaama nga walekerera ebyakutwala n'oyo yagala olingirize ebitakukwatako. We are not going to tolerate any fool here, any idiot. Gwe wenna kadaama ng'oli eyo olowooza nti we are going to wait for you to liberate our country. Baba osaaga. We can't wait for any kadaama to liberate our country. We can't wait for any kadaama to gain our freedom. Gwe wenna ng'oli eyo weeyogezayogeza ebyekisiru ng'owoza era bannange bwe mututwala mu Uganda empya bwe bino bye mugenda okugira, mwavumya alien skin, temwapositinza alien skin, muvuma alien skin. Eno vidiyo egenda kutwaliramu. There is no any kadaama who is going to intimidate us. We are fighting for our freedom. We are fighting for our country. Gwe wenna kadaama ng'oli eyo ng'olowooza we are going to wait for you to liberate our country. Tekigenda kusoboka. Ffe olw'okubeera nti tetubavuma, nti olw'okubeera nti tetwagala kuyombagana nammwe, it doesn't mean that we cannot abuse you. We know how to abuse. Gwe wenna kadaama ali eyo ng'olowooza nti gw'olina omumwa wekka oguvuma, baaba nze nkulayirira olimba. We can abuse. Tusobola okuvuma, tusobola okuvoola, tusobola okubaddiza. But abantu abamu twakuzibwa bulungi. Abantu abamu tetugenda kudda mu kuyombagana nammwe bakadaama because temumanyi kozi gye tuliko. Muligenda otegeera kozi gye tuliko nga kiri too late. Gwe wenna kadaama ali eyo ng'olowooza nti nno bw'onaavuma Kyagulanyi, bw'onaavuma simanya biki, bw'onaawemula, bw'onaatuvoola bwetugenda kuggwamu amaanyi tuve ku mulamwa gw'enkyukakyuka, wallahi nkulayirira olimba. Omanyi wano mu ggwanga erya Uganda being a kadaama oba okgenda mu bwakadaama, it was a disgrace. Kyabanga kyakuswazibwa ky'amaanyi. Abawarabu be mukolera n'abayindi n'abaki be bajjanga mu ggwanga erya Uganda okujja tubawe emirimu, okujja bakole. Abawarabu be bakolanga obuddu. Ffe tetwagendanga mu mawanga ga Buwarabu kukola buddu, and it is the reason why temulina ddembe lyammwe nga bakadaama. Mukama wo bw'akeera ku makya ng'ayagala okukwebakako akuyitanga nkoko. Omuwarabu bw'akeera ku makya ng'ayagala ekibumba kyo akuyitanga mbuzi, ne bakubaga ne bakuggyamu ekibumba.
ebyo byebintu bye tugezako okulwanirira nga bannayuganda. Omunnayuganda ayisibwe ng'omuntu. Omunnayuganda agenda okukola afune omusaala gwe. Omunnayuganda aleme kukola overtime. Omunnayuganda bamurespecting nti naye muntu. Naye osanga bakadaama abamu omulamu abaguvaako dda. Kadaama ali awo mbu ali mukulu ali mukuyirawo alien skin omubiri. Lunaku ki alien skin lwe yali ayiriddewo kadaama yenna omubiri. Bakadaama babadde babateeka mu detention centers. Bakadaama babadde babasibe watali musango. Bakadaama bangi tebabawa musaala. Bakadaama bangi babeefuulira. Bakadaama bangi bababba. Naye omuwarabu waba alina kyayagala okukola kyonna kadaama muyitanga nkoko. Ebyo bye tubadde tulwanirira bye tulwanyisa, and it is the reason why we have to go in a new Uganda. Tetugenda kulinda kadaama bw'onavire buwarabu ojje wano nga ffe tukyalinda gwe. Wikina okulwanirira ensi yaffe because this country is where we belong. Eno ensi bwe buzaalirwano bwaffe tetwazza musango okuzaalibwa mu ggwanga erya Uganda. Twogera ku ebyo byonna ebiba tebitambudde bulungi mu ggwanga erya Uganda. Kadaama you trying to intimidate us. Oyagala kutujja ku mulamwa, oyagala kutujja ku kwogera because muvumye alien skin. Mukati awo munatwala mute mu Uganda empya. Tetulina registration book bwe tuligestalingira abantu gwe bw'oba oyagala kuwagira bali go bagamba mu Buganda nti anaasina takumba. Gwoba owulira ng'olaba nti enkyukakyuka gye tuleeta mbi, just leave our struggle. Go! Newe tulisikala abantu bataano nga ffe tuli ku mulamwa gw'enkyukakyuka tujja kutambula. Kadaama mweyita ki? Ne muvuma ono, ne muvuma oli, ne muvoola Kyagulanyi, ne muvoola famire ye, ne muvoola abamudiridde, ne muvoola abantu bonna ne mubavoola. At the end of the day, Kyagulanyi omuntu y'omu yasituka n'ajja abakyalira mu mawanga g'Abawarabu era n'akola enteekateeka ebazza ku butaka wano ku ggwanga erya Uganda. And it is the reason lwaki mulaba timugenda okudda mu ggwanga lya Uganda nga temulina ssente. Kyemuva mulaba ne ssente zammwe tuzirya. Nze bwe nnenda waka ne mbuuza maama Naki yasindise mmeka, yasindise akakadde mpaka 5 ne neeriira. Temulina bwongo. Muli basiru. Omuyimbi wa myezi 3 n'akwogeza ebigambo bingi bw'omuyirawo omubiri. Omuyimbi yakajja ku siini tamanyira bizibu byo takulwanirira nga nako wadde n'olunaku n'olumu. We started to fight for the lives of Bakadaama. Way back. Twalwanirira dda Bakadaama. Bakadaama twalwana dda ne gavumenti okulabika nga ebintu ebimu bitereera ku sayidi ya Bakadaama. Right now, febe muvuma, febe muyisaamu amaaso, febe mumodola. Giving ourselves respect doesn't mean that we cannot abuse you. We can fight in any way. Tusobola okulwana mu ngeri yonna. But we have to gain our freedom. We have to gain our respect. Tulina okufuna ekitiibwa kyaffe. And we know bali kurutinga Bakadaama bangi ne babassa mu mawanga ga Buwarabu. Be bano abatuvuma. Teriyo Kadaama ategeera mulamwa gwe tuliko ayinza kuvuma munnankyukakyuka. Andi mukoze kinene nnyo Bakadaama basinga okutta erinnya lya alien skin. Omusajja bizinesi ye mugisse muinkurudizemu n'omwana omuto championi Budo naye muli mu kumuttira, muli mu kumwonoonera. Alien skin alemeddwa okumanya abantu bano nti bali mu kugezako kutandishinga alien skin kumussa ku ttaka. Bano abantu batume. They are trying okugezako kussa alien skin wansi. Mu budde buno alien skin olwokuba alina kyazimba tayinza kukiraba nti abantu abamu abamwegattako si batuufu. I can't side with Tamale Mirundi Junior. I can't side with Jennifer Full Figure. Abo bakwegattako omanya gye bakuvuga bakutwala. So Bakadaama mweddeko
Otherwise, tugenda kwatikana mwe. We can abuse, and we're not going to wait for any kadama to liberate our country. Newe tuwa tunonya sene za kutambuza struggle, netuzijja kuba kadama. Tugenda muzinye ensinga America, nga uwa, because you don't have money. Bakuwe mitwalo nsambo, ina abana 10 ya Uganda. Buli mwana ne taata we. Obuvunanyizibwa bonna wamwe buli kugwe. Mama watu nulidde gwe, tata watu nulidde gwe, baganda bonna bakuwe mitwalo nsambo. We are not going to fight for these stupid bakadamas. Mwendeko